nti abantu yabalese bangi bayina bye ntumidde nnyo papa Misa Kisemakula omu ku baanyumizza ebyafaayo byabwe ne Lutaya nga bwe baayimba era ebibatabula nga bulijjo badde babimala kujjukira nti twatandika ffenna okuyimba lunaku lumu era nga bamukwano nnyo bwe mutyo mubambeera nga Misa kyava yayimba wasa mukwano gwo kuba ne bwaba mukyala nga mubadde bwe mutyo kizibu newe mwenyigira mwangu okuddawo abamu ku baana Lutaya bazaayigiriza okuyimba buli omu yakoze embeera ye nti Grace Khan ye yazze yakoze birala oba yabadde atamiddo baki Grace omwana we simanyi buzibu ki n'akunkumira ku stage awo n'agwa eri ne bamuyamba ne bamugyawo nga ekyali depression oba kati alina birala kati tegera Grace Khan beerako naye essanga 8 ez'ekiro paka ku makya ojja mutegeera anti kati awo ate bibabitabuse naye tomusangaka mugende nga alina gy'ayimbira nze kati namutegeera ne muggyako engalo Giovanni Luzinda lekera ogenda nga okaaba era yazze n'akaaba sikulimba yakaaba mu press conference ya Lutaya nyonyola ekivuno tegeera ntugamba yes you are emotional omuntu akuyambye ennyo nanga abanyambye bwe mbogerako nsobola okukaaba kati ekizibu ne ku concert n'akaaba kati ye ani ono yayimba emikisa gy'abakazi Bettina Namukasa bane mutuyambe oba yayimba emikisa gy'abasajja kuba naffe tukulinde Bettina bituufu ndi talina okuyina ki olubuto natalina mwana nalukebedde talina wadde bba yakomyewo bulijjo ali bweru era mwe temwabitegedde abatamanyi lugambo mbatumiddeko mwade mumulaba yeetala ku kivulwawo naye temumanyidde ddala twaliza muli ani mwebale kujja mwebale kusiima baagala nakakayimba mukawulidde kakabinya nnyo ate Lutaya mutowoono kakati nsaba akakuweereza muweereza akayimba nina ensonyi nice and lovely owaaye mwebale kulonda nice and lovely omulungi bwatyo amina mwebale kumusabira kutuuka ku buwanguzi muli mutya jetwetwalitawana owaaye omwami mugambe y'obugambo obumuwana mwagala nnyo nnyo omwami wange oyo muyimbireko akakayimba muyimbire he's nice and lovely abaana mwabalekedde ani abaana gye bali ewaka waliyo abakuuma Irene tumwagala nnyo owaaye jjapule muweeyo obugambo mutumira ayongere kuyimba bulungi naawe happy Valentine's Day oli otya jeni munnange oli otya bale mayire era onoobeerako n'omwami neera oli mumawulire beebale kucakala beebale kuwagira muganda wange kyensobola okubagamba ate tukusuubira okuba olwaleero ng'oli tayiti nnyo nga tosobola kubawala leero saateekako puroguramu yonna nalina okuba nga ndi na London gye nalina okuyimbira nembikyusa mbeerewo London jakola next week twasuze wano Geoffrey Lutaya kakinkwatako okubeerawo wanogo nnyo bo wankyukakyuka biki byosemwa mwagalako kuyimira ku mazima nakuyimira ku lulwi lw'abantu kubanze niwe NUP naye NUP wadde bangi tugenda eno love endala ya woman and man naye ate olunaku lwe tulina kulwerabira nti lwava mu St Valentino so nsaba buli omu ng'olowooza ku lunaku luno olumu ayinza okuba maamawo taatawo omwanawo twala amagezi twala amakulu g'olunaku luno amakusike g'oba oyongala okunyweza bwe tuba nga kwagalana mu maka twongere kunyweza amaka tujja kubabuulirira nze nabagamba siva ku laavu ekirina nzija mu laavu ajja kubeera laavu yenzija ku laavu badde manyi magombe naye magombe tujja kubeerayo ngaera tuli tuti ne mujjana bwe tuti era nga bwe twabagambye nti omukulu yavudde mu ggalale najja mpola bamuyita neyanjula Ismail Sekidde nawa kibebi kye ekimuli nga bebi ye mama fii namugamba munnange nkwagala nnyo bitole kibebi kuba omukulu ono yasanga mama fii nga myaka 10 era nga bw'otegedde kati yooyo yatukiza olimba la gravity kati mukulu ono ne bamuwa ekimuli ekyabadde eky'obukadde 5 naye ng'essente ezo kale nno oyinza ogga teziwera zibale okuva ku mitwalo 5 abalina sente mwamala era nannyonnyola nti abavubuka abato obuvubuka bwe yayisa obulenzi bwe mumuteekako ye tali ya bwe bityo addira omummonde nga mukulu muzibu
nga gukuze ogwasiza mu kikata ogwakyebandula ne bagujjayo n'abuukabukaga bwameketa era Rosette tukutumidde nnyo nansuubuga kimuli ekyo baaba Rosette mbawe naye yamuwadde ekimuli oba yeti yasi era bwe yavudde awo first hotel byonna bwe yabadde ku Lwokutaano wabadde Spice Dana ne Rosette ne bamuyiwamu ebibye ne Fiina naye bamuyiwamu Rosette eri gye byabadde kati katunnyonnyole abaddamu n'ebibuuzo byonna bimukola ki bye mwagala ne Sekidde eyalabiseeko bulijjo nga jukira ku Valentine ey'omwaka oguwedde yalabikako ne kweri yalabika nkoto n'ababa abafiira ekimuli nga bava mu kisenge ne bakonamu obudansi ready nga kati yoono era okuva n'olwaliro tubategeeza ono eyajjanga amafiina ewaabwe ne bazaala abaana bonna mpaka ku muto asembayo emyaka 16 bulijjo tumanyi mupya tukutuku nedda ye kati abaana waabwe asembayo ali Germany asoma era ono amafiina n'agamba yamanyi kyeyakola omukulu ono bujjo tugamba kaddanyuma kasa kono kokakola bulungi akabano sikaddanyuma eyaleese ebibiri ebyo akana sikaddanyuma waliwo omuntu gossaako wali n'omusereka twetegereze ne muddigana tuzzemu okwetegereza kati bano tebali ekyawa ne bwe liba ddogo yate ono yakulira abalogo katulabe abakulu bano bwe beekoze omukolo gwabwe ku Valentine n'ebeera bikipulika mbeere nabyo sisobola esi bifo nga mundiddeko senna zino ze bampadde omwami wange zampadde nazibanyiiza sente oziranga ne banno naye bannange naye nze nkuza okutuuka no seeguyanze kino ekimuli sikirabangako sagwe gwakirabako Chovola eddala erisooka bwe tulimogola. Wetisse eki? Sente! Wabula baaba. Sente! Eno Valentine ezze kulema. Evudde waani Valentine? Wa Haji Ismail Sekidde. Okitegeera? Tata Swabula, tata w'abaana. Laavu nkambwe. Nga mmwebaza ani? No, twaplaninga ne Haji. Surprise eno weeks 2 emabega ne tugamba tugenda kukola ki nga tunoonya ekinene kye tuyinza omuwa nga tetukiraba kuba buli kimu akirina ani gwe mukikoledde tukikoledde mama Fiina Namutebi Silvia abamu mulowooza mulabye kati myaka 14 nga akyaliwo ati ye tebansibe jakulaga bakutte bansonyiwe naye myaka 14 ndi musanyufu nnyo kyenvudde njagala muleetere ebirabo bino naye abeere musanyufu weebale nnyo weebalire ddala kindaze nti osiima byenkola ate osiima n'ebisingako awo so weebale nnyo weebalire ddala nange kumpa ssanyu ly'abaagalana atwoyo obugambo obwaki ono mutwale nga bba waleema ono akuza yantuma birungi bifiira wala ebirungi bifiira munda nangamba gwe birungi bifiira munda kuba seya maama wo teyakuzaala sandifunye essanyu mu nsi muno ekyokubiri nanteekako nannonda nze mwogezi wa famire ye omuntu asobola okwenoonya bw'oba oyagadde ne weezuula noga nti omusajja ovunaanyizibwa n'amala emyaka egyo gyonna nze ebyange ne Haji mmwe nze kati ŋŋanze omuntu omu tebindya ate ne Haji tebimulya kuba yesi wa social media temujja kuddamu mmulaba si we beeyogeza ninanye ku Haji atubuulire Haji atubuulire ani Haji gwe mmanyi owange n'omusanga ne oba omusanze mu mmotoka we bw'ati ne bw'oba omusanze ku kizimbe ng'atudde ne bw'oba omusanze mu ofisi ye oyinza omubuzadde ekigambo n'akwanukula oyo gw'olabye abantu bayogera nabo bakirumira bafirimaani babutebi bakitata bagaga kwagala n'abaavu kweroga baatuka ku ange gamu njagala SB4 naye ebyo byonna byonna lwakuba nti mama Fiina alina omutima nti ayagala baki era nze baneekamba bwire kino tune mu kamera nze seeriranya butooke buto nze seeriranya buvubuka buto bwe mba ndya ndira ddala kasooli akuse obukambwe nga bungi
omunandi ogukuza omunandi abadde bagani mama Fiina avuka mukulu munange mumulabye andikeke sente zenezise wano tata waba ate siwa nasobeddwa busoberwa suulira bubi sebuya bategeeza abantu siwa kukubo tinakedde ku makya nankwana kibanyonyole siwa mukazi mulala wowo wange binafusa sina mukazi gwe nkwana naye competition sina mukazi gwe nzitunka naye teri mukazi bino babeera mu kamera mama Fiina namulabye omusajja wange yatwala omusajja yenno owange namugula property yange kyapa manyago yange ne bamuleka emyaka 10 musanga wamukwata mubukwasi wange mwabakyala bagayira bamanyize wange kola sente kuseka kwa akaunti yange netweyagala naye buno obufumbo bwa leero ogenda okuwira mbu yakafumba emyaka 4 mbu obufumbo bwange bufumbo ki omusajja gwoliko alina abakazi 15 akunyumira atya nze nenyinyala omuntu oyina gweyatulira mwogerero mu sina naturally abakyala bangi bali ku social media kuno nga bakyala bakuze nga balina kubeera okulera bazzukulu okiraba naye n'atandika okwetunga nga ayagala competition y'abawala batukijja omanyi abantu abakulu babeera ne bagagga bannaabwe ne batula ne bagamba naye mukazi wo oba kola booti bakola booti kubanga sente okuzimpa si kizibu omugabugambi zibeera ku akawunti nze akawunti yange yemu neyahaji kuba tewali competition tewali mukazi ajja kubeera eri agamba nti fe yagano tu okuweerera abaana affe abaana bonna basomye abamu bali Canada bali mu America abamu bali wano bayinginiya abamu basawo abamu bakoze amasomero omuto asembayo myaka 16 oyagala tukole ki akunyonde wano kyantwala ku trip osobola gwandaba sinze nze kasobola naawe osobola nange kati nyumiddwa mulaba sente zange zindi wano ku Lusegere nzaagala mukiraba ngenda zitwala zibeere waka nga bwe mbagambe muwala nga ajja kumala kuva bwerwajji olugambo nga luwagiddwa Bexhill High School ekamutuza Masaka ya one A level ya day boarding n'okumanya bisinga